Okay, Olikuva Strange 256, ladies and gentlemen, from wherever you're catching, thank you so much for watching. Ngena kusaba onyambe or subscribing to this YouTube channel. And after subscribing, kindly help me tap the notification bell such that whenever we upload a new video, you're always notified that to upload in. But whenever we go live, you have a notification that we are live. Olemekubango subwa amawulire gano kuva Strange. Kati njagala ate owulire gano eno tukomewo tovaawo. Masaka Arua bagenda amasanyalaze bagenda kuba bagajjako in intervals mubufunze Greater Buganda, Greater Lakes regions, the Great Lakes region, the Great Lakes regions. Mutegeere bagenda kubatulugunya on power and water. Love jemulaze nyingi esusse. So please be ready for that situation. Ekyokubiri, funa engeri gy'osobola okwemaakingamu. Wobanga otambula, move with all documents ezikulaga nti yeggwe Kafeero Ivan, yeggwe Nakaggwa Rebecca, ezisobola okwogerako in depth. Tambula nazo. Document gye saagala otambule nayo, naye ogireke ewantu w'osuubira nti somebody can easily get it for you, ye passport yo. Naye endagamuntu, ebyokulonda biki, ebyo ebintu byonna ebikwogerako in depth, ne medical records zitambula nazo. Yeah. It will save you a lot. Mwatandise Governor, abantu batambule n'ebintu ebyo. Governor ebintu batambule nabyo omukulu nga bateesa. Omanyi lwaki? Bagamba soma okusinzira ku bikulinaanye biyinza okuyamba. Omanyi Tanzania eyo Governor, nakati waliyo abantu abaafa nga family zaabwe ne bakwano baabwe. They don't know whether these people abaafa bebamu ku baabwe. Bantu bakugambye tokanga bantu. Ekyo akiwulidde nga kukanga oba akiwulidde nga safety precautions. Governor omusawo singa akugamba mirempeke 3 ku makya olweggulo naki aba akukanga oba abakuwa safety precautions. You are inciting people. No, I'm not inciting any violence. Mu byenjogere kiriwo ekikanga. Omanyi residence eyo Governor. Otambula n'ebikwogerako byonna. Ekyo tekirimu kukanga. Okugula ettala y'omukono tochi biki ekyo tekirimu kukanga. Munansonyiwa nyine empisa embi kankusalimu ekiri mu Ngerezeko Governor. Bw'obeera mu nnyonyi ne bakugamba teekako emisipi buli obukazi buli bw'obanga otya ogamba mugenda kufa mukwano baba bakugamba it's safety. Baba tebagamba nti mugenda kugwa, baba tebagamba nti mugenda kuziira, naye ebeera safety. Olabo kunyonyi tenasimbula bakugamba banange in case of anything kwata bino kola bino bwe biti ebeera safety. Neshira omusajja tagambye mbonno. Tagambye mugule ekiso, gula ekyambe ky'obwekuume. Exactly. Agambye gulayo amazzi. Pabalina family zaffe ne baganda baffe bali mu myaka gyegimu abavubuka baffe. Era that is what you are calling for. Ebeera safety bagezigezi. Emmere twagisitookinze dda mu mayumba gaffe abalina bazadde baffe omuntu ng'oli Bulaaya nga gwe abeererawo family y'ogula akawunga gula omuceere emmere ebire ewaka. Obudde bujja tuuka nga maama wo tasobola agenda ku dduuka manga tiya gaasi mungi. N'ebyefujjo mubirabyemu kubanga kana kalu kagenda kuba kanjawulo. Obuli oli agamba alaba fulaaga mwingire mumenyewo. Kati ab'effujjo bagenda taking advantage nabo. So mu ngeri emu oba endala family zaffe tulina omenga sure abantu bali bulungi. So okuwoninga abantu okubeera nga bali bulindaala taala ya mukono kirungi muganda wange power bank ogyerabidde abantu baboneka power bank otuyinza okukubira ku masimu esimu ziyinza ovaako okitegeera. Exactly. Yeah, so ekituufu naye nekirala abadde agezaako bagamba nti beebereremu. Yeah, those are safety measures, yeah.
Kwebereremu bannanga bannayuganda mwebereremu. Kubanga governor olaba singa tugeze governor singa tumala okulonda nenkuba essimu y'okutugeze neeyitamu ogusooka n'ogukubiri n'ogwokusatu nga tonkwata, what should be my next move? Kubira neighbor sajja mumulabyeko. Kubira neighbor nti bannange tulunze wano ne governor mumulabyeko. Na asinnamulaba n'oli lwa nsonga ki? Governor, tulina abantu kati kaŋŋamba abantu bayinza okugamba tuli mu kutiisatiisa. Governor, do you know that there are people abaakwatibwa mu 2021 elections nga tebannabata paka leero? Wekiri gye bali. Naye ng'omanyi lwaki tebannabata? Wabula ndaba wayiswa naye bayinza omutanga okulonda kuwedde. Ng'okulonda kuwedde kati goma wayiswa agenda kuva mu kkomera ng'agenze kulayira. Kakati omuntu gavana bamukwata kozi yesimbyewo Waswa. Enakawa. Tebamujjanga mu race. Tebannaba. Bamukoledde campaign. Kakati. Naye bannange embeera gye tulimu bannange nzibu. People should not just look and let things move like that. Mpozi kucha safety katono nnyo governor twali ku university awo mukwano gwaffe n'afuna accident. Yatambula talina kintu kyonna kyayina yayina just butabo naye ate nga n'obutabo bwe yayina bwali bwa cost unit nga tekuliko nti oba linnya lye. Kati bwafuna accident ne bamuyoolayoola ne bamutwala emulago ne bamusula busuuze eyo tebaamufanako. Ne tumunoonyeza weeks 2 kati ne tugende emulago eyo twamunoonyeza mu ba Aninowuni Papa twasanga yafadda nga bamuwandiiseko ekigambo ku kiguudi kye Aninowuni Papa. Nenge yoyo nayo kiva ku kiyabutatambula nakatuko nakakwogerako so tosobola kubeera easily to be identified kikulu nnyo nti so sometimes kutumiddeko my brother nkwagala nnyo high voltage man bakitwala nga kyakusaga naye nze nina ebintu byendabye mu bululu especially ewaffe ewakaawo any dictator waba ategeka akalulu it is not just an election. Lubanga lutalo kubanga ye gyali because dictator ategeka akalulu kamanyi katagenda kuwangula. Yes. He knows he won't win the elections, but by all means he has to get a positive result out of the elections. Naye kana akalulu this person alabyeko mu nsi yonna akalulu kye kakola ba dictator kabajjako ne kabakuba. Governor, omanyi lwaki akalulu kabi nnyo? Nanti ennumbers entuufu byabakama abeera nazo neza eziri fabricated. Entuufu nga zimulaga Bobi Wine akuwangudde by 85%. Omanyi kyekitegeeza? Omuntu awangudde tugeze by 65%. Lwaki otambula mu convoy ya motoka 17? Ebyo nabyogera dda bannange. Agala kuddayo. Kati nze ntunuulira abantu bo ne balowooza this is not just an election that omanyi tugenda kulonda munnange tudde ewaka. Museveni ye talaba kalulu. De Kampala saagala kuyita linnya ddala. Omuntu kanso awo nyini abantu bakulonze nga bakwagala. Kitegeera kiki ekikutambuza ne zimizayiro pannange abantu abakulonze nga bakwagala. Ekyo kifaanaganako omuntu akugamba gavana mukama awonya alokola watakuuma kibuga bakuuma bakuumira bwereere naye ng'oyabadde ajja katuuti abasirikale 2 be bamukulembedde mu maaso nga bamukwatidde Bible n'akatambaala. Olumbye yeekaalu z'abantu. By the way kankubuulire omanyi Paulo kye yakoze e Rwanda. Paulo yagambye sikugaana kutandikawo church naye church erina okuba n'ebintu bino bina wammanga. Ekisooka gwe ng'omusumba you have to have a degree in theology. Osomesa abantu by'otegeera nti Bible wagisoma. Era wasoma ne history ebyewaffe. Bino ebyewaffe mbu Mwoyo yazze n'aŋŋamba tukuŋŋaanire mu garaji. Ekyokubiri
space bw'okoze church walina okuba nga wali big enough to have 2 toilets, a playground n'ebintu ebityo. Paulo gagamba e Rwanda awo n'abawa ne time. Si bino nti bonnange twasiibye ku church ne tusuulayo nedda. Tusulayo. Obufuna bufiiridde awo. Kaakati it is what you see. Kibi olimitinga abantu mu nsinza yaabwe. Naye ate kirungi. Wabanga ne Katonda yennyini yatukola, he set apart time and day. Olwa Sabbath basabenga kwolwo n'ebintu weebityo. Mbadde nno munnaye nze gw'olaba nga sinnaba kugenda nina kenjala okukuteerawo wano tusiibule bulungi abantu baffe nga nabo bakitegedde twagala kumanya bano abaana ssente egenda bakulaga abaana ssente bakulawa bakulawa mutulowoozesa abali ku kyeyomu byetukola tebigasa ngenda bakulaga bano abaana ssente ate ono mukazi wo gwe baaga yenga munaba mulaba Erinnya eryo faaki nalyo lwaki tolirese? ono mukazi wa baaga ono baaga tumusite mu kintu ekinene baaga Ni Kamala lwaki tomuleka? baaga ssente muzijjawa ne mukyalawo Ono si kaati. okutuuka okubeera nga baaga musipendinga ssente ze musipendinga mu bbaala Ndowooza basipendinze $23,000,000. kati baaga ezo dola mu muzikola mutya omutwalo gwa dola oyo omwana yagukoze ddi mutwalo Katrina ni luzero gwe no baaga ogenda kutubuulira ssente muzikola ddi ezo tulaba mwasipendinze $2,000,000 mu meka musanvu Zabadde 23 mu something naye you have to understand babadde bameka awo ku ttebe eyo kwabaddeko Gloria Namulindwa omumanyi, kwabaddeko Shan omumanyi ne Katrina. onani ono Gloria Namulindwa Oyo Katrina yennyini. ani agulira mwana oyo ebimuli ebingi biri Gavana. Oyo mwana gavana weko mwana we wakamulaba. Gavana. ate nakamulaba kize mubuuza muntu amumanyi Katrina oyo Tajja kugamba katoka kasoyo baga nakugamba. Ayina feke kati mpulira. Tasobola kugamba. Enda kuva wano kaŋŋambe. Naye nga ensonga wama gy'obuuza gavana ye ntuufu naye nga te answer oyinza obutagifuna. But what you need to know about these girls, bakola ddi bakola wa nanti kati kankunyonyole mu brief oba briefly pamaketi yaabwe eriridda wa abaana abo yemmwe abababeezaawo. feba taati They prey on your holiness. feba taati Kati gavana kankubuulire ebyaddala nakunyumizaako ne nkugamba oyo omwana omulaba nga si byakumuwaana. Ayimiridde Okumugamba nti nno oyagala omutwaleko awutumulye ku mmere biki 15,000. omusi yali mukwano gwa Leila Kayonda Ate yali mukwano gwe yali Wololo. nze nali manyi ba Luganda. Yali Wololo wa Leila.